Omuntu okwetaba mu mpaka zino alina okuba waggulu w'emyaka 13. Empaka zino zizanyibwa mu mitendera 3 okuli abasajja bokka n'abakazi bokka ko n'abasajja n'abakazi wamu. Awangulwa mu kibinja ky'abakazi oba abasajja bokka waddembe okwegatta mu kibinja ekyawamu oba okusalawo okuwanduka ng'akwasaganya emirimu mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gwa tennis mu Uganda. Kasule John bw'annyonnyola. Ekyatulema okutegeka oba okuba nga tukiketalinga fo ye men's doubles ne ladies doubles. Kati ne tugamba okubalansinga abaami n'abakyala katukole mixed doubles. So omwami abeera n'omukyala ne bawakanya omwami n'omukyala ku ludda olulala. Kugamba ne babeera bazanyi bameka bana. Abantu okuva mu nsi ez'enjawulo beetabye mu mpaka zino era ng'omuwanguzi wakuweebwa ekikopo ne ssente enkalu. Omuwanguzi akwata ssente ze n'ekikopo n'addirira ssente ze n'ekikopo n'aba semifinals bafuna ssente n'aba quarter n'aba round of 16. Kugamba round eddirira quarters. N'abakyala bo tukoze draw ya 32 kubanga era babadde 3. Empaka ez'engeri ng'eno zaakuma okulabibwako wano mu mwaka gw'2013 ng'era kye ziddemu okubaawo. Abazannyi nga Mugabe Duncan bayiseewo dda okwesogga lawundi ey'okusatu. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.